banka za Uganda bw'oba otaddeyo ssente zo banka ezisinga zikoma ku miliyoni 10 okuuma. Ekyo mbadde sikimanyi. Kinoonyereze. Bw'oba olina miliyoni 10 ku akawunti za banka bw'obuvunaanyizibwa bwawe buli ku miliyoni 10. Era singa oba banka beefunye obuzibu baba bakuddiza miliyoni 10. Insurance ya banka zegaba. Nkitegere nti banka tugeze gaddewo obe ogenze banka raputi ekkirizibwa kuddiza miliyoni 10. 10 ze ziri mu mateeka. Kale oba olinayo obukadde 2 obwo bo tebabumanyi. Oteya oba olinayo biliyoni 10 tebazimanyi. Naye 10 tebamanyi ze banka za Uganda. Kabala tukole banka. Ate banka kyekintu ekyangu ekyokukola. Nanti omugagga zaatereka zoowolako omunaku. Era hamu yagamba sente zibakozesa abagagga sente z'abaavu. Weewoleza abanaku n'ozimba ebizimbe bo ne bajja ate ne bapangisa mu bizimbe byo. Byomaze ozimba. Netrax bubeera bubyo ngamba otya tekuteresezza miliyoni zange 10. Gwe banka yo bwefuna obuzibu onzirizaako 10 lyokka. Ekyenda ne kiwula. Ekigambo insurance ekyo kyakabaata kigambo kya bubbi. Insurance banka zibadde ziggalawo zibadde ku kakodyo ka kuggalawo kubba bantu. Okay, inkufuna. Waliwo nawana ngamba mbu UK maximum pound ka mitwalo 8. Esegeze ezisigadde zibeera zaabwe. Senga zifuna obuzibu. Teziba zaabwe naye senga banka baba bagibba oba banka efuna obuzibu bo bakuterekera miliyoni zeezo. Ate nga banka e Kampala ziggalawo buli kaseera. Nizigalawo ne ssente z'abantu oli na banka n'agiggalawo bonna obumbi obuliko n'abutwala. Tujja kudda tunyumye ku nsonga za banka ezo ne banking system naye kibi nnyo okuba nti abagagga ssente zaffe ze mukweso zimbamu amayumba ate ne tupangisa ku nnyumba zammwe. Ate si UK agambye UK bagamba mitwalo 10 R9 sani wagambye ali UK ekoma ku mitwalo 10 egya pound kale zisinga kaawo. Ensigadde ziba zaabwe. Okimanyi banka za Uganda ekubira ddala akalango nakawulidde nti bo bakoma ku miliyoni 10 okuuma ssente zo. Ngamba kitegeeza kati endala tuzeesigalize. Kyobola kati abantu bateeka nnyo ssente ku mobile money zaabwe. Ate ne mobile money nayo yiyo. Netutusobola kusima binnya. Ojjukira bano abantu batera okusanga ne ssente mu mayumba wano e Uganda bati ebyo. Wawulira omukazi gwe basanga n'ebikutiya bya ssente ne babibba. Ne bamubuuza ssente z'abaddemu nga tayasobola nazoogera. Bati ebyo kandi bajja kisobola mu banka bankwate bantwale Luzira banka ensasule 10 zokka. Akambere ne ssente zange. Okay. Kankunyumizeeyo n'akantu kamu nga sinnagenda. Waliyo abantu abakola mu mabanka bakebera ku akawunti z'abantu eziri dormant oba ezitali active bulungi ne bagenda nga bajjako ssente. Bino nateekayo miliyoni zange za 2 ziri okusizikwatako. Kati bali we bagendayo tebazibbako mulundi gumu zonna. Gusoloberako miliyoni 10 mu emitwalo 56 najjako 5.